Eddwaliro ly'e Mulago lye lisinga obunene mu ggwanga lifuna abalwadde abasoba 300 buli lunaku. Abasawo nga bayambibwako abakuumi b'eddwaliro n'abakozi ba Red Cross babeera mu keetalo nga bajjanjaba abalwadde bonna abeera baleeteddwa mu ddwaliro wadde ng'eddwaliro liri mu kuddaabirizibwa. Abalwadde abasinga okubeerako obuzibu baleetebwa poliisi nga bagudde ku benyi oba bakubiddwa ne bayisibwa bubi ate ebiseera ebisinga tebabeerako beewaabwe. Unfortunately, some of them don't talk, we don't communicate, we don't have their names, we don't have their address. Abasawo batubidde n'abalwadde abasoba 200 nga bano bamaze ebbanga lya myezi 5 nga bali mu ddwaliro. Abalwadde bano kuliko Tonina Nansubuga amaze ennaku 2 mu ddwaliro Ngunanga mu Masaka balina abaana 5. Nakuleeta baje Masaka njagala twala abaana bano balabe bajja kuleeta bali baana bameka? Semwanga Joseph wa myaka 24 wa Kiso ekyaddondo ngo bamubba emigo ng'abiwa tewali amanyi. Wasanyalala ate igudito n'emyaka 42 mutuze w'Ekisogo. Police is the one who tortured me. Policemen are the one who tortured me. From where? I was going back home from Kisumu. And then when they took me there, police, I was refusing. Then they said to me, stop stepping on me. When they reached me, the police there, police told them that you are beaten that man, but they take him first to the hospital. Mawejje Bosco ngono bakoma kumanya nti ava Kawempe abamu ku balwadde bali bubi nga teboogera ate abalala babeera baagala okugenda naye nga tebasobola. But it is good that through these pictures you have seen them, when you can recognize them or when you know their relatives, you can inform them so that they come and help us. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.